Kulanama yennyini nedda kati nange nfunye secretary. Nfunye secretary obulamu bwange bukooye bumenyeka nnyo. Kale abaagala ogenda mu America mutweyunire. Ninaye ensi endala gye nafunye bagiyita Ireland tugenda kuba tusasula $2.2 zokka. Ate no ticket y'abali abatwagala. Temwerabira Ireland nsi y'abalambuzi. Twagala bakirina abagenda mu Ireland. Twagala y'abantu si bangi nnyo, twagala y'abantu 12. Twagala y'abantu 12 be nasobodde ofunirayo akalimu. Era temwerabira nti omulimu gwange si kutambuza bantu nedda sina company. Nze omulimu gwange kubafunira mirimu eri mu mikwano gyange ne banga Senga tuweerezeyo ku Bannayuganda bajje bacape. Nze omulimu gwange kubafunira mirimu Bulaaya so si kubatambuza. Wabula okubatambuza noonya bannange abatambuza abantu ne mbagamba ntambuliza abantu bange. Katonda abanyabo mulimu tuli wano ku Kulanama Tours and Travel muyinza okuddeyo ne musirika nga mulowooza nti Kulanama Tours and Travel teriyo. Kulanama Tours and Travel is the answer. Mukimanyi bulungi timugiraba. Kulanama Tours and Travel gyeri emutungo kigo ku ofiisi zaayo. Basabo ne banyabo zo kampani zisigala zikola omulimu gwayo. Osobola okuba nga ogenda Bulaaya, ogenda mu America, ogenda London, osobola okuba nga ogenda Dubai, ogenda Sudan, wetaaga tiketi zigenda nnyonyi yonna ekika kyonna jangu ku Kulanama Tours and Travel emutungo kigo office ziri basekretary mwebali managers mwebali bw'otunuulira office zaffe ojja kuziraba. Ate oyinza okuba nga zi Uganda ng'oyagala kulambula kinyonyi kiikyo okiraba, oyagala kulambula kuŋŋaali, oyagala kulambula awantu wonna, oyagala gendako mu mazike. Kulanama Tours and Travel erina certificate zaayo muziraba bulungi. Kitongole ekyategekebwa obulungi mu nteekateeka eya Uganda nga bweteekateeka kampani zaayo. Secretary mwali mujja kujja mu mulabe mukube essimu agenda kuzikwata, manager mwali oyagala kugenda Bulaaya basobole okuteekateeka obulungi era otambule bulungi nga bw'olina okutambula. Kulanama Tours and Travel ye answer. Gwayagala okutambula mu nkola ey'emirembe etali nkola ey'entalo, wabula ng'oyagala kutambula mu nkola ey'emirembe jangu ku Kulanama Tours and Travel. Ojja kutuuka otuule mu butebe awo mpolampola bakutegeke bulungi. Otuule mu butebe awo bakutegeke bulungi bakusomese. Ng'omwana omuwala alina gy'alaga, omwana mulenzi alina gy'alaga, jangu ku Kulanama Tours and Travel osobole okutuuka gy'oyagala. Katonda abajjajja abawa omukisa. Omukulu ono gwendi naye wano bamuyita Chimbo wa Alex. Chimbo wa Alex ensonga ezimuleese wano za Kulanama Tours and Travel. Agamba nti yawa kampani eno ssente okumutwala Ireland. Ate kampani yaggalawo n'amasimu tebakyakwata. Kitegeera era ng'agamba yateekamu ne fund request era ensonga ze tebaziddangamu. Okitegeera kati wali tulabe ekintu nga bwe kitambula. Chimbo nga nsanso okulaba kali mukama wa nsaba otuwe ku ddoboozi nga liri amplified bulungi abantu bategeere story yonna nga bwe yatandika. Kale mukama wa kansubire tozze wano kuwaayiriza asina gwe mpayiriza disclaimer ng'ogamba nti ebigambo by'ogenda okwogera wano tewali kuwaayiriza. Ebigambo bye ngenda okwogera wano teri gwe mpayiriza. Buli kimu kirinako bwino era buli kimu kiri mu mutwe. Buli kimu kiri mu mutwe. Siina we nakiwandiise wonna obula byonna experience gye bandaze. Tebiri mu kwonoona linnya. Teri kwonoona linnya. Siina gwe nyonoonera linnya. Tebiri mu kujjonkera kukonjera. Nedda. Propaganda temuli. Propaganda temuli. Olina obukakafu bwabyo. Bonna bukakafu mbulina. Kitegeeza byonna bibyo. Byonna byange era mu accountable. Bas. Gwani amanyi. Amanya nze Chimbo wa Alex. Chimbo wa Alex oviridde wa? Nze nviridde Ishaka. Ova Ishaka? Nva Ishaka. Okay. Badde ku Ishaka KIU University nasomayo mwaka gumu. Sponsor nafuna obuzibu. Nenteekawo business y'enkoko. Mu business y'enkoko bwe mba nkyagikola
nga biri ebyokusoma byange bifudde. Wali osoma ki Ishaka? Nali nsoma bachelor's degree in medicine and surgery. Yes. Kuba basomesa basawo. Yes. Okay. Kati wenfunamu obuzibu nzira mu bizinesi y'enkoko. Kati mba ndi awo mu Gwokuna 2025. Ndaba video ya Senga Kulanama alanga ayina employer gwafunye mu Ireland ayagala 12 cleaners nti twangwe tujje ku office batuwe ebisingawo. Kati ekyo bwe nkiwulira ng'ate Ireland najagala dda eyina emirimu gya aviation gye nali nasomako gye njagala. Nengamba nti singa ngenze ne mmalayo myaka 2 oba 3 nsobola okukyusa nenda mu aviation nentereza obulamu. Wadde ogenze nga kirina. Nga kyembalidde kuba nali najagala ddo gigendamu naye nga sirina busobozi. Okay. Kati mu Gwokuna ogwo ngenda ku office 2025 ngenda ku office Mutungo Kigo ku office za Kulanama. Okay. Mu Gwokuna kati bwe ntuukawo banyinyonnyola ssente mu kamera bwoti. Bwe ntuukawo nsangawo sekuritale ku office. ku office Kulanama Tours and Travel. Yes. Nsangawo sekuritale omukyalo oyo aŋŋamba Ireland babagambye muleete $3.3 Lwe $10,000. Yes. Kati nsooka nzirayo sente ezo saazirinaawo mu Gwokuna 2025. Yes, saazirinaawo sente ezo. Naye ate nga kiri nkyagala kuba nyina kyenkibaliramu. Bwe nzirayo nkyanga obwongo nga manfunye ntya sente njiyayiya ntunda ebibizinesi ebyo bye nali nkoze ebyenkoko. Sooka njiyayiya tutuuka mu Gw'omusanvu sikola ki sinafuna sente ezo njiyayiya nsooka nfunako akamu 8. 1.8. Yes. Nziruka ku office Mutungo Kigo ku office za Kulanama Tours and Travel. Ekyomukisa omulungi ne Kulanama namusangawo. Bwakulaba akumanyi. Amanyi. By face by what? Ayinza okunerabira naye amanyi ne ku WhatsApp twali twogera. Omusangawo ku office. Musangawo ku office. Nasangawo n'abantu abalala obutebe bwaliwo nga abantu batudde. Nga batudde. Okay. Nenyingira. Sekuritale eyampita okuntwala Kulanama mu office mwe yali. Sekuritale nga mugamba Ireland njagala genda Ireland. Angamba ne Ireland nga yajjula. Ngamba kiki kino ntunze ebyange. Ngitunze ebiyumba by'enkoko. Ebyuma byonna nali njokyankoko awo. Mbitunze. Kulanama ngize n'akamu 8. Nkamuwe anteeke ku lisiti etambula. Sekuritale nyingiza mu office ya Kulanama gye yali munda. Yali atudde ku sofa. Namuza ate gwe kiki njagala genda Ireland. Ireland eno nga yajjula. Lwaki oyagala genda Ireland? Mugamba Ireland eno eyina emirimu gya aviation gye njagala. Ate nga nali mbinako knowledge. Ate nakolako ne interview ku cabin crew positions. Abakyala ne boogera nange. Naye ne bangamba we need you to be in Ireland. Okukuwa omulimu. Kati nangamba kale naye wabaddewo omwana abulayo okusasula $7,000 nsobola omujjawo nenkuteekawo. Ulira tugende mu maaso Alex. Sobola omujjawo naye nengamba nti nambuuza sente oyinako mmeka? Ne mugamba nyinako Kulanama yennyini oba odiringana bintu birala? Ndiringana Kulanama yennyini. Okay. Ne mugamba nyinawo kamu 8. Nambuuza za cash. Ne mugamba nti nasooka nasiriikira mu dakiika ng'emu. Nangamba zirete.
kamukinana nenkamuwa naŋŋamba nsindikira ku namba yange ne ya WhatsApp passport yo ne passport photo yo era ompe n'omutwalo ogwaki ndowooza ajja biprintinga. olina obujulizi nti wamuwa sente? Obujulizi bwonna mbulina, basi obujulizi bwonna mbulina, sina kye sirina. Okay. Mbimuwa naye aŋŋamba yanguwa oleete balansi. poza ayagala 3.5 omuwako kamukinana. Yes. Kati nzirayo njiyayiya olonga omulimu gwa ddi abagambye mumugenda ddi? Aŋŋambye nti omulimu tugenda gwa 2 2026 Feb. Nze nkiyingiddemu gwa 7 mugenda mu gwa 2 2026. Okay. Kiyingidde gwa 7 kati tuli mu March, right? Yes. Njiyayiya sente ezo nsooka musindikirayo 7. Sebo gatonagenda wala leeta ku bujulizi. Obujulizi buubwo omuterako 7. muterako 7 kutopinga kamu 8. Yes. leeta obujulizi tetwagala njwanjwa wano. All right. Kiraba You have sent 700,000 to Nezia Nabakoza. ye Nabakoza Namba yeyo yennyini gyalanga yennyini. Reason kuliko travel to Ireland. Exactly. Kyekyo Yebino ono 7 otopinga kamwe meka ku 3 jukira wamulekera kamwe 8 otaddewo 7. nsaddewo 7. basi tugende maaso. Olwo musindikira message ku WhatsApp immediately ne screenshot ya sente ze musindikidde. Message weziri? Message zonna weziri. Akuddamu atya? Mugamba Senga nyongeddeko 7,000 ku kamwe 8. Yes. Aŋŋamba okay. Era n'ensonga nagimuteerako travel to Ireland. Yes. Ate wano okay. Eno 7. Yes. Okay, omuganga Senga you have sent what? 700. Yes. All right. Akuddamu. Nasooka 5,000. Ejo gyachate. Ntopinga ku 3.5. Ziriwa aliwa gundi. You have sent 500 what? 510. Yes. To Nezia Nabakoza. Namba yiyo. Yes. Reason travel to Ireland. Era musindikira message. Ngomazo muterako ne zino? Yes, mugamba nkusindikidde ezo mbulayo 7 okuweza $3,000,000. Obuzayo 7. Yes. Kati 7 nazo bwenzi musindikira wayitawo bannaku nga mmekaawo nga 4 obwezi tyawo. Mugamba Ireland $3,000,000 ziweddeyo. Kati gana 5 nyina gawa sekuritale. Bwe yagamba? Yes. Era yaŋŋamba ezo tezikuddizibwa bw'oba togenze. Nani refundable? Yes. Zigenda wa sekuritale? Zigenda wa sekuritale. Sekuritale nzimuwa mu cash. Yes. Kati process y'okusasula sente zino ze nasindika yaliwo mu gw'omusanvu. Kitegeeza mu gw'omusanvu $3,000,000 ziweddeyo nzimuwadde Kulanama ye kennyini. $3,000,000 nziwadde Kulanama ye kennyini. Mbulayo $5,000 ez'okuwa sekuritale enani refundable fee. Ezo teziyita wa Kulanama ata. Julia. Okay. Mu gw'omusanvu awo bwe mmala okkiryalinga nzijayo mu office direct. Mu gw'omusanvu? Abagamba amatwala mu Feb. Yes. Oddayo mu gw'omusanvu ate kolaki? Kukkiryalinga balance wa secretary? Confirminga nti cleared. Ndi cleared. Nga bagambye 3 zikola mulimu ki? Inti antwala Ireland nga kirina
nga kuliko air ticket kuliko bichiwati era employer yagenda okunsasitulira air ticket inaweza pepa waka mu bufunzi yes nga company employer ali mu Ireland yagenda okufacilitatinga air ticket yange okay okiwulira nga employer y'omutegedde amanya simumanyi simulabanga nakira sogeranga naye okiwulira anna era employer agaba ba cleaners 12 naye nga company togimanyi company gyengenda sigimanyi naye kino mugomusanvu kati sekuritale aŋŋamba ogenda confirming obulungi mugo 11 date November we mwino okutambulira date mu passport ogibalekera passport njirina nabalekera soft copy ya passport ne passport photo eyange basi okiwulira kati mbeera waawe mugwa 10 mpaka gwa 11 kuva mu gwa 7 mpaka gwa 11 gwa 11 ne gutuuka simu ne zitandika okuluma n'okubayo nkubira sekuritale waŋŋamba by November nyina okonfaminga kiki kimulinawo kiki mulinawo ki aŋŋamba bajja bayita sekuritale omukyalo oyo aŋŋamba bajja bayita okay beera ngumiikiriza nga mu 15 mugo 11 nziramu nkuba obanga kusuubiza omuntu omutwala e Bulaaya gwe omaye akaliro kakuteekako oddamu omukubira nziramu nkuba sekuritale kiki kye mulinawo ng'omwezi guli makkati mpa information yonna kye mulinawo ate n'ekirala ne mugamba naye nga temwansaba academic documents zange employer oyo ye tayagala kumanya buyigirize bwa muntu gwagenda kukozesa kobbo era nenziramu ne mubuuza employer oyo ye tayagala kukola interview na muntu gwagenda kukozesa kuba njagala omulabako. I need to do an interview with that employer who is going to employ me. Kobbo Secretary yaŋŋamba nti ebyo senga tannabinsaba. Nentandika okwerali kale nensirika neŋŋamba tukyali mu gwa 11 nga 27 nenziramu nenkuba nemugamba mwezi gugwako kiki kyemulinawo information kije mulinawo kyemukozeewo naŋŋamba bajja bayita ng'olwokubirani Sekuritale omukyala nga lwaki tokubira Kulanama anti olwo nzija bwe mmaliriza Sekuritale nkubira Kulanama ne mugamba madamu Ireland kiri kitya tunatambula mu gwokubiri naŋŋamba Ireland ngumiikirizeemu tujja bayita statement naye gyeyakola ki gyeyakuwa yaŋŋamba kati tutuuka December essimu awo zaaluma nnyingi nnyo mu December Sekuritale ablocking enamba yange y'essimu ng'akaliro kasusse agiblokinga sikyasobola kwogera naye nfuna elayini endala simu kaadi ngikozesa mukubira mugamba ki namukubira several times kubanga ya blocking enamba zange 3 mu December kati ebiseera ebyo bwe nkuba ennyo nga nkubira ne Kulanama yalwangawo okukwata ng'omukubira olwaleero enkya naku nga 3 takwata Sekuritale oyo ya statement gye yasembayo okuŋŋamba mu December naŋŋamba nze oyina kumbuuza senga byapostinze nti kyekiddako oyina kumbuuza ku vidiyo gy'ataddeyo tombuuza byakutambula tombuuza byakutambula kubira ye awo bitandika okukyuka bitandika okukyuka tuyingira January
security alambulookinze completely nga ne bwenfuna essimu y'omuntu omulala omukubira bwawulira eddoboozi lyange ng'ajjako ani security ng'ajjako essimu nkubira Kulanama mubuuza kiki ekigenda mu maaso Ireland ng'obudde bwe tugenderamu February bunaatera okutuuka kiki mulinawo Christmas obaze giriira eri kiwulira aŋŋamba Ireland mugumiikirizeemu bajja kubayita statement eyo yankyankalanya omutwe gwange ne mpulira obusungu oŋŋamba bajja kutuyita naye mbuulira kikyokozeewo tona kyonsaba kubanga bwe ntuuka mu January ng'ate ŋŋenda mu Gwakubiri buli kimu kirina okuba nga kiwedde. Obudde obwo ntuuka nkyankalana wulira okyankalana ne Kulanama omutwe interview sigikolangako academic documents passport bagitwalanga buli kimu kyonna nkiina ate oŋŋamba mugumiikirize tujja kubayita naye nga akiremeddeko nti tutambula mu Gwakubiri yagamba mulina otambula mu Gwokubiri naye gwolaba tewali kitambula tewali kiriwo kyonna tugende mu maaso bwana Alex tewali kiriwo kyonna nfuna obusungu ne ku lunaku lwe balonda pulezidenti wa Uganda nakubira Kulanama bamulonda nga 15 si 15 January yes mukubira gwe gwasembayo yagamba ati naye bw'olaba onkubidde ku lunaku luno lwe balonda ne pulezidenti kitegeeza olubi nnyo naye kale tujja kulaba ekiddako ngenda nsituka after those elections ngenda ku office ekigo yes mbabuuza kiki ekiriwo kye mulina ebintu byonna mubanga mulaga nti mwina kina connect me to the employer. I talk to him. I need to do an interview that employer. Nyina okumanya he has to answer ambuulire buzibu ki kubanze nali mmanyi nti employer agenda kunfunira job offer kuba olwedde mulina era job offer wamala oginfunira am processing ewaka permit wekitegedde era nga namaadde okunoonyereza nti Ireland is visa free to Uganda byonna nga wabicekinga byonna nga nabicekinga dda nga mmanyi kana akasente kemuwa nga bwagamba nti alina gwaziwa nga mmanyi aziwa employer nti bino processing job offers waka permits byetaagamu ssente n'okikola gwe nenkikola sente n'ozimuwa yes ogunze omulimu gwe eri gyazitwala yes n'obasaba employer oyogereko naye yes tebamundaga mbabuuza kike mulinawo baŋŋamba bajja kubayita statement eyo enkyankalana nnyo ntuuka bajja kubayita baani oli bali ba employer ate nga employer sogerangako naye simumanyi naye tamumanyi adiringa na company tadiringa na individual anti kat adiringa na individual naye company erina okundagawo kiki erina ne employer nzenziremu amaanyi ekiwulya ekyo nakyo tebakindaga tebakirina kitegeeza tewaliwo employer is not there employer gogamba teyaliwo because company zikola na company kati company esaba company ndowooza eri yalina okudiringa ne company ya Kulanama kati ndowooza gwosaba bubaka okuva ewa Kulanama nti kiki mulinawo n'oli mukamaawo kinali njagala era bamumpe njogereko naye okiwulira bino byabawarabu bwe boogera ne ba employer baabo oba byayirira tewogera na employer if I was able to talk with the recruitment officers mu cabin crew ya Ryan Air
tabazungu babera straight. Yes, they were two ladies ne bangamba Alex we need yes ninjogera nabo nga njagala omulimu ogwo naye nga nsinzidde wano Uganda ne bagamba olina obeera mu nsi ne bangamba I need to be in Ireland kati gwe lwaki oŋŋamba nti employer agenda ku investinga air ticket mu muntu gw'atalabyeko tekisoboka n'abawarabu olaba bakola nabo ku Skype. Yes, bw'osobola okukozesa omuntu ng'afudde buvi nga tomulabyeko tekisoboka. Bakutwala ku medical oba tebiri mu medical. Teri medical, teri Interpol, teri kyonna kintu kye nnawaayo nga travel document, passport photo ne passport copy. Mu soft copy, mu hard copy. Mu soft copy. Kati soft copy gye bali bagenda teeka mu visa. Simanyi. Tulumbe maaso muganda wange. Kati tutuuka mu gwokubiri. Gwokubiri siku mwali muno okutambula. Yes. Gwokubiri gwabaki? Ogwokubiri Kulanama mwe yagendera mulaba agenda Germany. Jukira Januari ono bwatandika makati wa Semba nkuba masimu. Nyawo yali teyabatandika doba woni ati mulwadde. Yali teyabagamba dda. Teyali teyayogera. Yali teri inze bwe mbanga nasobola omukubira essimu nenjogera naye ear to ear. N'atasobola kuŋŋamba nti nyina embeera gye ndimu mungumiikirize oba waliwo ekibaddewo bwekiti ne bwekiti tukyakisootinga wabula statement gyagamba mulinde bajja bayita tagambangako mulwadde. Ate gwe wasoma na medicine kyekirungi. Tangambangako nti ndi mulwadde. Kati mugokubiri ndyamba ndyawo. Yes, we tulina otambulira. Bakuyise ojja otambule ogende ku airport. Teri. Banna. Teri. Nga n'okuba essimu okugikwata bulumi. Ng'ate bulumi buvaawa. Onsuubiziza ontambuza mu gwokubiri. Ogwokubiri gutuuse. Teri kiraga sayini yonna. Wadde biometrics. Tewali. Jangu tukujjeko ebiga. Tewali. Teri medical. Taliwo. Leta passport ya copy. Teri. Wali ogenda tambula otya? Olwo nno mu December nababuuza n'okubabuuza ne passport yange nga nkyagiina. Ati mulinde bajja bayita. Mulinde bajja kubayita. Oba zikola ng'eze Dubai ba printing. Nedda. Ireland si Europe. Europe. Yes. Europe. Bayino ogiteeka mu passport. Europe the printing. Kati ogwokubiri obagamba nayo passport nga temugikima. Mulinde bajja kuba statement eyo gyayogera talina kirala kyazzaako. Olwo oli wekka oba n'abalala? Nze amasimu nagakubanga nzekka. Ekyo nalaba wali bw'oba ogenzeewo tebakukkiriza kunyumya na muntu gw'osanzeewo. Era waliwo wagenze naye. Yes, mba saagenze naye. Naye mba neetaaga okumanya. Okubuuzabuuza. Yes. Wagezaako ne bagaana. Yes. Waliwo omusajja oyo atera okufumbira embwa mu video olaba jumba zateekayo ya sikaali. Ayina gundi ovulo ya bulu. Omusajja oyo buli lwogezaako okwogera n'omuntu akambuwala nnyo. Omuntu gw'otaze naye. Nga kiki ekimukambwaza nga mwogera ku ki? Olwo bamutraininga ndowooza abantu balina kwogera kubanga nze bwe nnakwatagana naawe ono mujja kwebuusa. Kubanga buli muntu amubulira kirala. Buli omu alina information. Buli omu alina information yiye. Wakigezaako ne bagaana. Yes. Bagamba omusajja oyo aŋŋamba no. Era n'antwalirawo mangu. Kati wali nga musirise. Waliwo obutebe awo. Kiwulira. Kati ogwokubiri ndowooza lwali nga lumu nzirayo ku ofiisi awo. Nasanga kati ogwokubiri watuukawo bagamba bani? Nasanga ofiisi eyo nzigule. Mu gwokubiri? Gwolina otambula? Nga lumu. Mwali mulina tambula nga mwe? Date yagituwa. Naye nga tulina kutambula mu gwakubiri.
kati nze nga lumu ogwokubiri ngendawo mu office nsangamu omuwala mubuuza ngamba bajja bayita abalala tebaaliwo basekuritale baani kati ngenda okulaba Kulanama ate agenze Germany nti mulwadde ekibumba era she has gone for 1 year treatment. Teyabagamba mu bakiraya nti oba message tewagira teri jukira mu budde obwo ng'asembayo okugenda video gye yakola yagamba ati buli omu alete email ye era nga lumu lwe naleeta ne email yange nenjiwa omuwala oyo atuula ku kawunta si sekuritale nga email yaki tujja babuulira ekiddako nzirayo ngenda okulaba Kulanama agenda Germany for 1 year treatment for liver transplant. Naye ekintu kyonna nkitunuulira nga somebody to be recommended to go for a liver transplant, it must be the last option for you to survive. Ate mu state gyonna gy'olimu you must have lost weight nga n'omubiri gumyuse. Liver is very crucial in the body. You said you studied medicine. Medicine and surgery. Nagisomako mwaka gumu. The biology, the physiology and the biochemistry of human body gyemmanyi. Body ya Madam Kulanama yali for liver transplant. I'm very sure. Never. Bwana Alex, ebintu gwogamba bitaputa woto. Yes. Gwogamba state gye yalimu si bulwadde bwa liver transplant naye nga alayika mulwadde obulwadde obutonotono, but not for liver transplant. According to you? Yes, according to me. Gwogamba signs and symptoms, yes, of liver transplant. Yes. Omuntu aba ali mu critical nga tosobola na kwogera ng'omubiri gukoze. Liver alone, kidney, heart. Liver is very crucial in the body. Yes. Obeera nga wakoze nga n'amaanyi agatambula nga bwe yali ayogera ku airport togalina, tosobola. Bino bye balimba mbu yali ayinza okuba teyali mu critical nga naye akyasobola otambula. Ayinza okuba teyali mu critical era nga yayina obulwadde obulala naye obutali intense nga bo bwe bakifumba, kubanga intense y'obulwadde bwe boogera balina bwe bafumbiramu ate ebyabwe. Gwogamba intense kirala intense y'omu ne critical obulwadde buna kubanga bwa maanyi okiwulira. Ogenda omulaba awalampa ennyonyi okubayo ku ssimu kati bw'amala okuwalampa ennyonyi nkomawo nga 4 nga 3 nzija ku ofiisi nasangawo Sempijja ng'akola nga sekuritale. Jukira Madamu Sempijja husband wa sekuritale era balinawo essabo ebbali awo wa ofiisi, essabo weeriri Sempijja yalikolamu. Okiwulira alaka walaba bubi nedda era office etwala abantu ate era kyenakulekeddeyo bwe najja sekuritale omuwa emitwalo 5 ago nazimuwa mu kashi era yaŋŋamba nti tugendeyo naabe ekyogo ebintu byanguwe ewa ku ofiisi awo wennyini nti ŋŋende anaaza ekyogo ebintu byanguwe ku mitwalo 5 ago kwekuli okunaaba. Oba yali agenda kumusaba ndala simanyi kuba nalina miliyoni nenzijako 5 nengamu endala nensigaza. Yes. Kwekugamba tugende ankoleko ebintu byanguwe. N'omugamba sente mmeka? Namugamba madamu tusooke tukoleko ebino ebirala.
mu buvunze miliyoni eno amala ogiraba ogikuunyuulako balansi ayagala musike akiwulira siriyasire abantu bazibu nnyo abantu bazibu nnyo tugende maaso muganda wange n'ogaana ekyogo nakigaana nakigaana n'ovaawo nenvaawo neŋŋenda kati wano mbadde nkugamba wano mu gwokubiri nga nnya alinnya ennyonyi agenze Kulanama amaze okulinnya ennyonyi nkomawo bampe sente zange kubanga office erina management ate ebintu Kulanama director naye ayina ba management ebiddukanya nga kwotadde secretary manager wa company ne Sempijja yennyini okiwulira mpulira kati nga nnya gwokubiri nga ssatu nsangawo Sempijja nali mukambwe nnyo nasangamu omuwala oyo ku kawunta ne mugamba npitira sekuritale Sempijja yajja naŋŋamba ne mugamba njagala ssente zange era yanteeka bbali kuba nasangalawo abakyala nga bana nga batudde no ku butebe naye nga nze ndi mu ofiisi ku kawunta ntudde wano Sempijja ali wano omuwala ali ku kawunta waali ne bakuzza wa Sempijja aŋŋamba kaŋŋende nkuleetera refund request form olina obujulizi obwo obujulizi mbulina eriwa yino nga refund request form yaki kati refund request form yanzija mu kawunta mu ofiisi nantwala ebbali okay bino mbyogere naye nga bano abakyala abazza bapya tebawulira okiwulira refund request form soko ogisomera abawuliriza agimpa refund request form nga nsaba banzirize sente zange ze nabawa eri headed Kulanama Tours and Travel located at Mutungo Central Ndeje Makindye Division refund requests ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokubiri 2026 mpandiika I Chimbowa Alex apply to be refunded my 3.5 million bracket 3,500,000 shillings that was meant to travel to Ireland. I paid this money in July 2025 to Senga Kulanama herself. 3 million was paid to Senga Kulanama herself on mobile money on 0789 and the remaining $500,000 was paid to secretary. I have decided to apply for this refund as I have waited for over 7 months without any updates regarding the expected travel. I cannot wait anymore and the travel was planned to be in February 2026. Sincerely Chimbowa Alex ne signing and take ne number zange z'essimu. Ogiwandika mu gwokusatu. Nga 3 ogwokubiri. Travel yali mu gwakubiri. Yali mu gwakubiri. Nabawo omwezi guba gugeze. Yes. Tegeza. Okyuli bakututte. Aha. Malo giwandika yes, nze njikuba ekifaananyi Sempijja agitwala. Original copy agirina. Njimuwa. Bwe malo gimuwa nga nzirayo. Olwo olunaku z'omwezi nga 3 ogwokubiri. Kati tuli mu Maachi. Kati bwe nzirayo enkeera noonya amagezi ag'okukola kubanga ndaba nti bano banfeze eno refund request teriiko budde bwe bagenda kunsasuliramu wabula ataddewo direct tactic temwategamu period mwalina kusasulira ani yagamba nze olaba yampa refund request form with a blank page nze mpandiike yaŋŋamba genda owandiike kitegeeza buli omu awandiika ebibye lwaki tewateekamu period waba akusasulira anti kati period waba nsasulira saagiteekamu lwa nsonga nze nali mmanyi nti bo balina obudde bwe bagenda okukola ki bakiri yalingiramu yes
kubanga waŋŋamba bwe mba sikututte nkuddiza ssente ezo naye nja kusala emitwalo 5 n'okikkiriza. yes tugende maaso. kati mala okuwandiika refund request form eyo ŋŋenda enkeera noonya amagezi g'okuzzaako kubanga obwongo bumaze okipasivinga nti banzibye. Banzibye okusinziira ku kiriwo ne kye bampisizzaamu ne ku bye boogedde nange tewali ssuubi lya kutravolinga. Essuubi ne liggwayo. Essuubi ne liggwayo. Kati enkeera noonya amagezi nfunako intelligence officer mu office omu Kampala. Si mukwano gwange nnyo naye nakolanga emirimu gye nga nkyasoma mu aviation school. Nakolanga nkola mirimo gye. Yalina factory nga nze manager. Kati mukubira mugamba Kulanama namuwa ssente zange obudde buweddeyo ankoze bwati ne bwati ati jangu tulabe. Ŋŋendayo mbimunyonyola mu byonna. Aŋŋamba mpe ennamba ya Sempijja mpadde refund request form. Naye nagimulaga form eyo n'agisoma n'amukubira ono n'amwenyonyolako. Sempijja n'amugamba nti ensonga z'omwana oyo muwadde form asayininge agiwandiike naye Jumba bawa Kulanama yabivunaanyizibwako. Ebiki ebyange byentaddeyo okusaba ssente. ya refundinga. Okay, department y'oku refundinga. Okay. Nate nawulira Jumba agamba nti ye ebintu bya company ye si part. Anti nkyakujjira. Kati ofisa bw'amala okwogera ne Jumba n'amugamba mwana kyoyo nti Kimbowa Alex abanja ssente mmeka $3.5. Ati ofisa mpaamu omwezi gumu. Omwana oyo tumuddize ssente ze. Ofisa yali kiri and patient n'alinda ennaku z'omwezi nga 4 March alyoka mwakubira Jumba amubuuze ku refandi yange yimiridde etya. Kati nga 4 tezinatuuka March nga wabulayo ng'ennaku 5 Jumba yakubira ofisa. N'amugamba ati ofisa onansonyiwa naye mbadde mmanyi nti bbanga lino Kulanama ajja kuba akomyewo. Kati ofisa ankubira ŋŋamba bakubbye era kye baŋŋambye mbadde nze nkisuubira. Abo abantu bayaaye. Ofisa yagamba. Yes. Bafere. Kati wano nvudde ku office eggulo enkya balyoke bakubire Jumba olwo nvaawo ku makya ekawungeezi nfuna email ng'eraga eri personalized n'abakoza Kulanama yagiwandiise. Mbulina egamba etya? Email yali egamba update on your island travel process. Olwo nvaawo ku makya mu office sikanyiza evawa Kulanama n'abakoza. Ng'ennaku z'omwezi 4th February. Dear valued clients, I hope you are doing well. Yes. I am writing to personally inform you that I have traveled to Germany to undergo medical treatment, bracket an operation that required my immediate attention. Ekyo akiŋŋamba nga 4 Febu akiwandiikira nze. Eno email yajja after officer amaze okuinterveninga oba? Officer ya interveninga nkeera. Okay. Email eno ejja ekawungeezi enkeera ng'ofisa ku lunaku ofisa lwa interveninga ekawungeezi email nejja nga kitegeeza waaliwo enkwatagana ya Jumba ne Sempijja oba ne management okukyanga obwongo bwange n'okunteekamu hope ng'egamba etya update on island travel process email
kulanama@gmail.com. Dear valued clients, I hope you are doing well. Clients yali dear valued clients. Email yajja to me direct. It was not CC. There is what they call CC, where they include many people. But you were a client. Yes, I'm a client, and it was directed to me, not to anybody else. Okay. Dear valued clients, yenga bwe yakiwandiika. I hope you are doing well. I am writing to personally inform you that I have traveled to Germany to undergo medical treatment, an operation that required my immediate attention. I would like to assure you that I have consulted with my medical doctors and they have confirmed that the entire process, including the operation and the recovery period, will take approximately 2 months. 2 months? Yes. From Ogwokusatu? From Ogwokubiri. From Ogwokubiri? Yes. Kitegeezwa Ogwokusatu Ogwokuna. Byonna biba biwedde. Ajja kuba amaze. Nti ate bwe budde obwo bwagenze mu Germany. This communication has come at this time because I wanted to first consult my doctors and clearly understand the expected duration of the operation and the recovery, so that I would give you accurate and honest information regarding when we shall resume your process. Once the medical operation and the recovery are completed, in 2 months, I will return to the country and we shall continue with your travel, with your island travel process from where we stopped. Company eringa tesobola kukwatagana na company yagenda nayo mu ddwaliro. Teyagenda nayo. Anti mbadde manyi nti company yali erina okukolagana ne company process yammwe nesigala ng'etambula. Anti eno endaga nti company yo yasigalawo era waliwo abaliwo kati ate anti yagamba nti wanaakomawo process ekole ki naye ate ye yagimpa eraga nti yaginsindikidde yagimpandikidde si company. It was personalized account. Yes. Agipersonalize nze nga ye Senga Kulanama n'agamba atya yagiwandiikira nze. I sincerely apologize for any inconvenience this may have caused you and truly appreciate your patience, understanding and continued trust in me. Kind regards, Nabakoza Nezia Senga Kulanama Visa Guidance and Travel Advisory. Nze ne muddamu email gye namuwandiikira ne mugamba thank you for the update, but I'm no longer proceeding with the travel process. What I need is refund of my money, 3.5 million, as already signed the refund request form. Ne mugamba even if it was not your sickness, still I would not travel. Sibya bulwadde byo kati. Yes. Because you don't have any updates regarding my travel. Koye. Ne mugamba you are so controversial in your statements and arrangements. You lack a clarity in what you say and the communication. Yes. Koye. Yanziba. Huh? Yes. Email. Wabugamba the setaga. Setaga. Si kyetaaga genda. Yes. Njagala sente za. Yeah. Email eyo teyaddibwamu. Paka kati. Yes. Kati kukubira Jumba. Jumba agamba mulinde Kulanama. Jumba we yagamba. Yes. Lwalijja. Bwana babadiza sente zammwe azibadize. Naye Kulanama eri gyali tali mu kukola sente. Yes. Kazi mulwadde. Yes. Tali mu kukola sente. Era abamukolera sente bali eno. Ate ne company erina management. Management lwakiri process. Kati mba njogera ne Sempijja voice notes nzina ku WhatsApp wano. Yanziramu bubi nnyo. Nangamba Kimbowa toddamu kuntawaanya. Linda Kulanama walikomerawo bw'anaabaze ne programu yonna nti oba njagala kuddiza muntu sente ze yamanyi ani gwagenda okuwa. Kulanama yagenda ne company. Company yasigalawo olwo company ekyali open.
okiwulira kati bweba eri open guno omwezi gumala okuggwako gwe yawa ofiisa anzize sene zange nzirayo office nga nzigale office yagadde mu March 2026 wulira nsangawo n'asikaali mubuuza aŋŋamba mubuuza Sempijja aliwa office nga nzigale ati Sempijja yagenda buusi yakunoga ddagala ate ebirala nze buli ajja wano musindika wa Jumba genda mu Okrite obe mukono gyoba ogenda Jumba bw'oyogera naye nze saafuna mukisa kwogera na Jumba bw'okuba essimu ye waliwo agikwata eyange Jumba ye kenyini tiyagikwatanga naye waliwo omulenzi omuvubuka agikwata yanvuma n'okunvuma eyo ofiisa gye yawa Jumba kati embeera bwetyo bweri naye nga byonna bwobagamba kampani yaggalawo tekyakola kampani tekyakola naye ate mwaliwo obudde bwemaze ng'oli ali mu Germany ng'ate they are recruiting more people kitegeeza kampani erina management bano ba Sempijja be basookerwako kuba ne Sempijja yaŋŋamba bwe namuyitirirako ennyo okusembayo okumbulookinga yaŋŋamba nti oli ayina maneja we bw'anaaba ayina gw'ayagala okuwa ssente ayina maneja we gw'asobola okugamba nti ono omuwe ssente kati eno yali recruitment agent yali tours and travel yali recruitment agents naye nge yerimbise mu tours and travel kubanga recruitment license ya recruitment ndala neya tours and travel nze nali manya abalambuza bulambuzi yali abatwala kola era nekyova olaba nti manager Shaban mu bino ebya recruitment tabiriimu nnyo omulaba mu touring kino kiri mu famire kirimu Sempijja mukazi we Kulanama ne Jumba kati oyagala ki muganda nze kyenjagala kunziriza ssente zange miliyoni 3.5 ne bwe yandiŋŋambye naye ataano bagamba non-refundable anti ne bwe yandiŋŋambye nti ataano non-refundable ampe miliyoni zange 3 okiwulira oyagala 3 zo kati ofiisa aŋŋamba Kimbowa ebintu bya travel biveeko kanjiyo amagezi bwe nkuzayo ku university osome degree yo gimalirize naye aŋŋamba you need to have a living osobola okujja sente zikubeezaawo yaddenga tuition ali period so oyagala apokipo njagala mpese zange mbeere nga nyina byenkola business ezisobola okumbeeza kubanga tosobola kunzitira mwaka mulamba ate n'okusoma kwange okusse ate oyogera obalaata olaga gwe olina amaanyi mangi sirina kyensobola kukola okiwulira mpulira Kimbowa tinze sirina kyensobola kukola olaga gwe olina okusalawo okwo kyoyagadde kyosobola okukola ki okukola naye omukazi mulwadde ndowooza simanyi nakumanya omukazi si mulwadde nga ye bwakyogera nze mu kulaba kwange bw'otunuulira body language ya Jumba kuba ye spokesperson wa Kulanama the body speaks more accurately than the word is spit out teraga nti omuntu gwayogerako ali mu mbeera mbi bw'obeera n'omuntu wo nga liyale abadde mukazi wo ng'ali mu mbeera mbi liyale bw'oba ng'oyogera ebitufaako ne body language erina okulaga okunyolwa body language etekyuka body language eraga waliwo kye bazannya ate nze kulaba kwange Kulanama siwaakudda kati no siwakakati she will take a years ng'akyali wabweru she will take a years
Tukamba. Yes. Kati oyagala kiki? Nze njagala Jumba na bonna omuli enagamba nti nze njogeredde Kulanama nti oba obusente bwange bwennyina butono bwe namuwa ng'asobola obunziriza nze ndiredde banzirize sente zange nze mbesonyiwe banzirize sente zange nzireyo mu misomo gyange anzitidde omwaka mulamba mu kunimbalimba at least omuntu mubuulira amazima nti kino kyabaawo na kino ne kibaawo ne kikozinga addire nga tuli bwetu naye omuntu omukiipingira mu kumulimba n'omusindiga ne email somebody can reason out oŋŋamba mu myezi 2 ogenda kuba okomawo ate public ogigamba wanuya baawo bw'oba owuliriza Jumba engeri gy'ayogera Kulanama atugamba musabire Kulanama awone tayogerako nti musabire Kulanama akomewo andi waona akomawo kati singa afiirayo ani agenda okunziriza sente zange awo simanyi kati ekituufu simanyi kubaga waziwa ali Germany yagamba ali ku ndiri muyi kubanga nze kati yazirisivinga nga kampani yazirisivinga endowooza yange nabadde nkubira omulanga abantu abali ku Bulaaya if you can write the relevant bodies nti omuntu ali eyo gye muli yaleka eno anyaze sente z'abantu kubanze nsuubira teyanyaga nze nzekka yadde abalala sibamanyi nze mmanyi byange nti omuntu oyo alina sente z'abantu zeyakola ki zeyatwala zalina okusasula so oyagala bali ab'okukyeyo batuyambeko miliyoni 7 Jumba agitunda miliyoni 7 akwateko miliyoni 3 kitundu oba miliyoni 3 azidize kimbo wanze byabwe mbiveemu tokyayagala kgenda kati sikyayagalira ddala kuba bayinza okugamba oya papye tubale tumutwala mu maaso nedda mbiganye nze njagala banzirize sente zange kuza hardware miliyoni 7 ate n'ekirala firiji ze batulaga asobola okutundako firiji emu nanziriza miliyoni 3 firiji Jumba zalaga ze bayina oba bakuwemu firiji agitunde ampe sente zange miliyoni 3 bakuwe firiji ogitunde ye azetundire bw'aba alaga nti tebalina sente naye ngaebyo byonna we bitunuulira bya bulimba and the public will get to know more of her. Yes. How? Kubanga mu kutunula kwange tatwalangako bantu bweru era talina baatwala bakaje balinga bajja tuwa obujulizi nze mu kulaba kwange abala mitwalo 5 zino zagamba nti zinani refundable atya bwagamba nti leta miliyoni 3 kitundu 5 gali nandi refundable nti bwemba sikututte nja kuddiza emitwalo miliyoni 3 nsigaza 5 kati nalyoka akuterawo dire ya mwaka ng'akyazanyisa sente ezo yes kekabadi yes kati omwaka we guggwako nazikuddiza nga nze mbadde mpulira nti alina baddiza okusinziira mu vidiyo ze olwo n'alyoka akola ki abaddiza n'atemaziri amazozoza yes kubanga akuterawo dire tactic ya mwaka gwa kuzanya mwaka kati kiragaza zisobola okuzanya mwaka mulamba ye nazikozesa byazikozesezza n'akutemaziri ate olwedde azikozesezza zino zirina amagoba ate n'ataano yagatutte nakuddiza 3 zo naye nze mu kulaba kwange Kulanama yadduka yes akyali mu ddwaliro tubeere bakakkamu obukakkamu tebuliiwo kusinzira spokesperson Jumba bwayogera. Jumba yagamba ati Jumba agamba musabe nnyo Kulanama awone netakigamba nti musabe nnyo Kulanama awone akomewo
ate nafuna okweraliikirira we nalaba nga Kulanama atutta abaana be abafulumiza eggwanga onatandika okweraliikirira yabatwala nga kaluluka elections tezinabaawo yabafulumya eggwanga yes yabafulumya eggwanga tewayitawo weeks ziizo mwezi naye nakola ki naweta ate n'ekirala okusinziira nga bw'ayagala nnyo obutaala singa abadde mulwadde nnyo nga bwe bakyogera singa yeeraga singa ebifaananyi bifuluma naye nze mpulira abantu bye boogera simanyi ali mu kampu eno n'eno mweno ebiboozi kati nze neeraliikirira nti ali mu asayiramu simanyi bulungi tujja buuza bagamba asayiramu yawa bagamba ali mu asayiramu ya Netherlands waba Netherlands ngenda kukubira bakyali banga abala bagamba simanyi afunye visa ya America so ate waliwo bagamba mbu avuga uba oli si mulwadde naye ebibozi bingi ye problem mukulu Sakozi njagala okubulira statement eyo bwe kibanga ddala kituufu Kulanama abadde azannya buzannyi kazannyo mukugu nnyo mu bufere kubanga omukazi wotuuka okugamba nti kaŋŋende e Luxembourg nyingire office ŋŋamba abantu bentwala nti nfunye emirimu era gyendya ekintu ekyo kimmanyi bwakikola afuna enamba nnene okubagamba nti yagendayo Luxembourg n'atulaga offices nti aziyingira zaba employers wulira nyankubulya statement eno ayingira office yaba employer bafunye Luxembourg okiwulira nti agenda kufunira bannayuganda emirimu ate kati bw'okomawo nenkuwulira ng'oyogera mu vidiyo zo nti abantu abeewandiisa nti obatwala e Luxembourg ate ogenda bafunira visa ya Sweden balyoke bave mu Sweden bagwe Luxembourg oba tolina kiwayogera na employer gwogamba nti wayogera direct yes Luxembourg teri mushengeni I think eri mushengeni yes ate lwaki basooka Italy basooka Sweden ebyo byonna olabanga tactics za bufere naye omuntu diare anyway naye nga tours and travel ate yatuuka etya okufuuka recruitment tours and travel ndowooza oba kifaananyi weekiri awo so baganda bange ensonga bwezito bwe ziri tetugenda kusukkawo omukulu ono ayagala ssente ze tusaba abekikwatako ekintu kino mukinogere eddagala obudde bukyali ono yasoose Ministry of Internal Affairs bweba osobola okutuyambako liyale omuntu obanga bwembanga siriyo bano tebagwa mu leba tours and travel bagwawo recruitment yegwa mu leba bano bagwa okay kubanga bo balaga tebakwatwako tolina wosobola batambaala so kati oyagala internal affairs college bwabanga waliwo agency esobola otuyamba Kulanama n'atuddiza ssente zaffe oba kampani ye nenziriza ssente zange kuba simanyi oba gyali agenda kufa tajja kufa bwafa ate bwakomawo gyabadde ali takola abakola bali wano e Uganda ate babadde akozesa mu kampani ye basempijja yalinga manager wa kampuni alright tweyanza nnyo bannaye tweyanzege ensonga bwezito bwe zibadde tusaba mwami Jumba mukulu ono mba mumumanyi naye bayinza okugamba tujja kukusiba kuba tetukumanyi bamumanyi bulungi ate eno foomu yavuddewa message nzirina foomu ya Kulanama tours and travel olina conversation ng'oyogera nani conversation nga njogera ne Kulanama ku WhatsApp voice notes ne written notes byonna mbiina
neza Sempijja ng'akola ki nga nvuma zonna zina byonna mbirina alindako biti wakati so bajja kusookinga so banaye mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga bwezitebe zibadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.